omulabi wa Beg TV program ensonga mu ddiiro tukwaniriza nnyo Kibalizi John nga bulijjo tutunulira ebintu ebyenjawulo naddala ebyobufuzi. Tuli mu kiseera kya kalulu. Ensonga kuno tuzitutte Sembabule tuli ne Honorable Kabasi. Mukyala nno teyeerya ntama. Mu bakyala abeeyogerera yeeyogerera. Honorable sooka obuuze ku balabi baffe tutandikira awo abantu bakulabeko badde baludde okulaba. Abalabi baffe sanyusa okubeera wano. Sanyusa okulaba bano abavubuka nange nga banzijukirako ne bajja ne bambuuza tukuweeyo ka interview. Sanyusa abantu baffe muwulire nange byembabuulira. Banze byembabuulira bituufu. Biva ku mutima gwange. Obulidde Sembabule, obulidde Kampala, wabulira wa? Sembabule. Era ku luno nagende Sembabule nenkola emirimu ng'amanyi nti ku luno constituency njitwala. Nasinza nakubagamba kasente kange konna kafiire eyo. Nenkola enguudo, nenkola biki, mbawadde amasanyalazi, nkoze biki, street lights. Naye nagenda kulaba omwezi gwokusatu General omudde mu magye aze nti yayimirirako. Eddembe ye talina ddembe kwesimbawo. Eddembe NRM yali erina okutuyita. Nange ng'omuntu abadde mu kaluula emyaka 2 abadde erw'emiyaga nga nkola emirimu. Ate erw'emiyaga nze nali nyimirira ku district. Chairman wa NRM Muzeeyi ye yangamba ngende erw'emiyaga. Nenva ku district ate ennaku ezo nga tewali n'ayimiridde ku district. Kuba nali ndwana ne Honorable Hanifa Kawoya. Kawoya manyiye aba special ne bamuwa constituency eye. Erw'ebitakuli. Kati nensigala ku district. Nogamba kiwedde. Nengamba kiwedde. Safaayo na kunoonya kaluula oba kukola ki nengamba Nolanama. Obadde oli awo nga lwasande. Nga Muzeeyi boss ankubira chairman waffe nga agenda erw'emiyaga. Ewa Ssekikubo ate? Agamba agenda ewa Ssekikubo. Munywanyiwo? Munywanyi wange. Ngamba kangende naye ennaku ezo nange nali maze okufunamu reports nyingi nga ndaba ebitambula ewaffe. Ssekikubo bitambuza bubi nnyo. Olaba abantu baffe ng'eno programu ya Parish Development Model PDM yerina okuyamba abantu baffe abawansi abanaku. Saamuwulirayo wadde ng'agenda kulaba kuba abantu abafa ababbi ab'oku district batuukira ddala eri wansi. Bw'oba otagenze ng'obuuza bigenze bitya omuluka guno gufunye guno omuluka gufunye biki ezituuka. Ne batandika okumbuulira kino nakiri kino. Nengamba naye Honorable waffe eri mu Parliament ayogera ffenna tumulaba oluusi tumusiima naye ate ewaffe ndowooza boosi waffe Muzeeyi bwe yalaba nti ebintu tebitambula bulungi kuba abantu batandika okukaaba. Lipooti bazimuwa? Musajja we takyakiika. Ne bajja ne State House ne bamugamba Muzeeyi tuli bubi ne bakaaba naye n'ababuuza. Lwaki munkaabirira? Nga mulina Ssekikubo? Nga mulina Ssekikubo mwe mumuwa akalulu. Ne bagamba tetukyamulaba. Akalulu tetukamuwa akalulu ka Ssekikubo k'amaanyi nange nenzijukira kuba namuyimirirako omulundi guno ogwasembayo. Nga yakuba emundu bannange. Azijja wa lwaki omusajja mumuwaayira? Siwaayiriza. Yakuba ebulongo eyo yakuba abantu. Emundu emi? Ng'alina era bwe bagenda abantu abo bwe babatwala wa president naliyo. Ne mugamba Muzeeyi Ssekikubo we n'embundu. Guns. Ate ezo guns ze zituleetedde ebizibu kuba ba general bwe bakiwulira nti Ssekikubo akozesa guns. Nabo ze baleese. Ne bagamba katujje. Ono omukazi tajja kusobola Ssekikubo. Kuba nze kyembeerako kyakunoonya kaluulu mu bantu kyakubakolera. Kati ne bagamba katujje n'embundu. Byanyiiziza kuba baze nga bagamba va mu kalulu.
ne bw'onoobeeramu bajja kukakuweereza tujja kukaggyako wali tujja kukakubbako konna bambuulira straight nawe bakyakubba akalulu ne bagamba bajja kukatwala ate bwe baba tugamba oli omu ku bannakintu nze ndi munakintu naye munnange bwe bagamba nti ba general with guns you can't fight it. I'm a good fighter and I've tried for 20 years. I've been there. But when it comes to guns, I don't want to be. Kati wenkusaasiridde Ssekikubo yali munywanyiwo temukyazigatta lwashanda abiyingiddemu byonna kulabya otunkana Tangodoyi ogenda kukwata nkukasuka ebweru mukazi gwe wabaayo lwaki onsumbuwa onoosobola abasajja tebagobye mu byobufuzi tebalina bwe bangoba ebyobufuzi oba obirina mu mutima era n'okukolera lw'emiyaga tewali ekigenda kukyuka genda kukolera ddala era nnyo lw'emiyaga ogiremera yes ngiremerako kuba gyerebeera amaka gange yegali erw'emiyaga so bwe babeera obulungi nange mbeera bulungi enguudo tujja kutereeza buli kimu tujja kuba bulungi bwe muba mufunye akadde mu myezi ng'esatu ena mugyeyo muntuusi mulabe tujja kuba bulungi nnyo siyinza kukyusa ekyo naye ye Tangodoyi yandibadde awulira ebizibu bya Ssembabule nga bwe biri. Hanifa Kaweya yayimiridde wali n'agamba bo tebakubangako kalulu guno gusose ebyo n'olaba Tangodoyi tawulira nze n'agambye kambabuulire kye nawulira ku TV President nawulira nga agamba Ssekikubo tabeeranga wa NRM chairman yennyini Ssekikubo yatwekwekamu sinengamba kati chairman lwaki teyagamba Ssekikubo genda gy'obeera tukooye okutwekwekamu lwaki ate amulese kati tuli mu primaries ali mu kutuvuyanga ngamba lwaki why didn't the chairman of the party come out on Ssekikubo mu meeting era nakuwiddewo oba bwabadde busungu ng'ogamba naye omuntu asinza okukyankalanya ekibiina ky'NRM ne Ssembabule kati ye chairman president nga Tangodoyi agamba wetonde ogamba otya nti president chairman yayononya ekibiina ebyo by'okwetonda oyo anoonya kalimu naye baakamuwa emyaka 3 ayogerera mulimo gwe naye enkola ye si ntuufu tanga ng'omuntu yasoose kuyimirira awo ng'awa speech ku Ssekikubo nga bwali MP wa NRM omulungi nga ye byayogera bituufu nnyo kati fe abantu aba wansi mu lw'emiyaga tumanyi nti Ssekikubo tumukooye emyaka 25 emala abantu bakaabira ddala bakaaba batuuka ne wa president batuuka mu parliament nga bakaaba kati ebyo byatugamba tanga ye byayogera ku Ssekikubo tamanyi kiri ku ground yagende mpola erw'emiyaga eyo abantu bali bubi banyiivu tanga bayinza okumukola byonna alabye bamukoleeye emitoomu omusajja twalabampola omusajja ow'esaati eya green yamugjeyewo yamukwata amalaka n'abo abeesembabule bayinza okukimukola agende mpola kuba byolaba e Kampala si byebyo biri ku ground fe tuva ku ground tugamba Ssekikubo abantu bamukooye ate kati yayingiza mu bino eby'amataka tuyinza kubeera omukulembeze ate n'otwala amataka g'abaana ate nga ffe tuba tumanyi Ssekikubo yasinga okulwanirira abantu nange kye nali manyi natandika naye ng'amanyi yasinga okulwanira omuntu wa wansi naye ngenda kulaba nga baje wange nga bakaaba Ssekikubo tukoze kino Ssekikubo kinose nengamba ate bino omubaka wa palamenti ate yakola ebyo ebyo byakola naye kati akalulu kaffe bakasazizaamu bagenda kukaddamu naye nze mbadde ngamba abantu bawagire ono general ku kya chairman wa district ya Ssembabule abeere chairman wamu kuba abo bapya ayinza okukyusaako nze maze emyaka mu Kalulu emyaka nga 2 chairman wa district Honorable Sam Kuteesa tayitangako kakiiko oba ka NRM oba biki oba kwogerera nga programs za NRM obeemu tewali difference kankubulire between Ssekikubo and Kuteesa. Honorable Sam Kuteesa and Ssekikubo same breed atenga bwe bali balwa Hanifa same breed
byenkugamba mbimanyi mbadde mbalaba anti ffe twali tumanyi nti Ssekikubo ye munywanyi wo bwe mwali mulwana olutalo nga tutandika ne Ssentongo yali alabika nga ayagala abantu bajja kuba ne mulwana Ssentongo naye sente bwe zamutuukamu oba ki ebyokukolera abantu n'abireka n'akola Kampala n'akola palamenti eye Kampala ebyo gago ge mazima nze nkugambye ekibiina kya NRM baweereza akalulu ono Jeno ayinza okutuleeterako enkyukakyuka naye abantu be tubadde nabo emyaka 25 Honorable Ssekikubo Honorable Hanifa Kawoya Honorable Sam Kuteesa ebaalina nakatono konna ke bakoledde NRM nupu netuyingireeyo yonna tibwayogedde Matete nerwemiyaga yo bagamba fe abanuupu tugulekedde Ssekikubo kati netugamba nupu mugirekedde Ssekikubo naye yandisazeemu nze mukazi naye bwe bansazeemu nti ndi wa NRM mbeera wa NRM bwe nkugamba nti nkyuse ngenze munuupu mba ngenze oba ngenze mu DP naye DP eyo yali ensanyusamu egamba for justice and what truth and justice amazima n'obwenkanya byensinga okwagala naye wa nabo obwenkanya tebalina amazima nago tegaliyo kambere mwenalemu yange awo ate nfiira nti mwenalemu amazima n'obwenkanya gye wabisanga nga DP eganye yes weebiri naye ennaku zino tulwawo okufuna muzeeyi tumubuulire muzeeyi bw'ategeera ekintu akitereezi naawe olwawo mulaba bw'abadde president's advisor abadde minister naawe okyegomba okunoonya president ebintu byakyuka okuba amasimu tegagenda okola ki ebintu byakyuka bannange tusaba Katonda tuddeyo nga bwe twali juzi nalabye muzeeyi ng'asaba saba Katonda bye yamusabye abituweereze yagambye yetondedde abantu b'omu Buganda ate talina kibi kye yakoze takolangako kibi President Museveni naye abantu be bali wansi abo be batwonoonera onkutudde omutima bw'ogambye nti naawe essimu tebakwata tebakwata bali kale nange mbadde njagala munoonya kati nze mbiveeko noonya mukisa gwo guyinza okuba omulungi okusinga ogwange naye nze munoonyeza nkubye amasimu era nyegulo bwe navudde watanga odoyi nengezaako amasimu nendemu nendereka munnamawogola munnasembabule azeeko ki akuba akalulu ka district musooke mala okulonda chairman sooke tumunonda saagala kulaba ekintu kyaniifa naye alimba nti abeere chairman ebintu by'okugula abantu babeetika ne babatwala simanyi bejo olwengo mu mahoteri ebyo byosi birungi twali tumanyi gwe naye abantu bakubaka tumanyi nti bwe baawulira gwe ne bakuwa constituency Hanifa ne bamuwa constituency gwe ne bakuwa obwa minister mwatereera nti kati mukyala muno sirina bizibu naye twogera kituufu kiki ekinaatukolera Musembabule si bya mukwano ani anaatukolera Musembabule Hanifa ya minister MP kati kino ekya chairman ekya NRM yandikirese nga tumaliriza ku kyakkaadi kadi banagikuwa ngaabakweze gyoyagala eyokuki nga flag bearer banakuwa kadi y'ekibiina abasajja nga balinga nyagana kadi ne bagiwa Ssekikubo ne bagimanzi Ssekikubo omukwano gwa Tango Odoyi wawulidde amuwa Tango Odoyi yaweereza kadi za NRM Ssekikubo mpulira abamu bagamba nti mwana w'embuga kyova olaba abayisaamu eggaala akati gwe ogwawa bamwegaana essimu zo tebakyakwata ogwawa essimu zengambye zakufuna muzeeyi ku switchboard eya State House naye ebyekibiina ebyo sirina kizibu tolina kizibu kadi flag banagiku flag kyati siyimiridde nze mu kya chairman kugambye katirima gwe tukubira naye eri wansi nze tewali yanyumirirako nali unopposed kyembadde ngamba bwe tunatuuka okulonda omubaka wa parliament omubaka wa parliament sinasalamu nze kulaba muzeeyi mubuuze bano ab'amagye baavaawo okunyingirira yakwasa constituency yes nabadde njagala kukibuuza Tango Odoyi naye omulaba
bwe yefuurafuura tayinza nakuwulira muntu ky'omugamba agamba fuluma mutunuulira ne ngamba naye gwe nze nfuluma mu lukiiko n'omanyiira nti nfulume sisobola naye waliwo olukiiko lwe twalinayo Sembabule eyo nga lw'amaanyi President Museveni yaliko nakuteesa agamba nfulume nengamba naye bano bazaana nze nfiirewo bwe mbanzize ngamba otya nfulume nalebye Tango Doinga ngamba nentuula bulungi nnyo ate nabadde muddamu ankola ki muweereza obubaka obw'enjawulo Tanga kubanga gye wadde munyiivu teyawulidde bubaka bwange bwabadde bwe buti singa NRM Sembabule tulina ebizibu byaffe nze ng'omuntu mbadde mu Kaluule emyaka 2 mbadde Lwemiyaga era nali siri Lwemiyaga president chairman waffe yansindike Lwemiyaga kati ndi wakati wa Kaluulu ngenda kulaba nga bansindikidde amagye ba generals bazze nga bangoba mu Kaluulu nga bwe bagoba konya kati ekyo kyenjagala muzeeyi ategeere nti nze siri happy simanyi mukiyita ki mu Luganda siri musanyufu yes siri musanyufu engeri gye banzija mu Kaluulu siri muntu wa wansi nnyo nti basobola okungamba vaamu nemala agagenda bwenti naye ate very senior era okiddemu ame very senior kadda tebasobola kungoba bayo bati ngabo batango doing fuluma mayakola boti never. I'm a very senior cadre. I can't tell you when I became a cadre. You were not born. They can't do that to me. They can't get me out of Remiaga without even talking to me. And in Remiaga, all my supporters are there. Now, I didn't want to cause trouble. Ndwanene n'abamaje ate sekikuba alyawo tete twagala sekikuba abeerewo kati obululu bwonna tubeere nga tutabula ensi ngamba kanjera nsirika naye kyenjagala kwe kulaba President Museveni. Ebulo n'alabye Secretary General saamulabye namuwandiikidde nangamba yes problem yo ngimanyi nange nawandiikidde chairman. Secretary General yangamba yawandiikidde chairman. So ndinze mpulire chairman agamba ki mu bufunze okusalawo okwesimbawo n'obuteesimbawo kigenda kusinziira ku byonoba oyogedde ne chairman. Yes. If I don't get him netutuuka ku ssaawa ya nomination then I will take a decision. Singa nomination zituuka nga tonnayogera na chairman oba NRM bakuwadde kaadi oba tebakuwadde ojja tubuulira ekyenkomeredde mu kaseera. Yes, nja kubabuulira ekyenkomeredde. Oyinayo ekyenjawulo kyoyagala okugamba abeerwa emyaka tumalirize? Kimala. Abalabi baffe ezo z'ensonga ze tubaleetera. Abantu balina obusungu, abantu balina obunyiivu, ate abantu bayisaamu abantu amaaso bajooga. Lord Mayor Lukwago yagamba nti basajja mmwe mujooga. Mukyala Kabasa agambye mujooga. Mwebale nnyo mwebalire ddala.